Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Laba, nze Mukama Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Yeremiya essula 32 olunyiriri olwa 27. Omwagalo, oyina embeera yonna esoomooza mu bulamu bwo. Oyina enteekateeka z'obadde wakola naye nga tezivuddeeyo nga bw'obadde osuubira. Oyinza okuba ng'ofiiriddwa omwagalwawo. Oyinza okuba nga waliwo bingi nnyo ebikunakuwaza mu kiseera kino. Oluusi bye simanyi. Naye Mukama abuuzizza ekibuuzo, ndi ye Mukama Katonda w'abalina omubiri, waliwo ekintu kyonna ekimulema? Ekyamazima, tewali kintu n'ekimu ekirema Mukama. N'olwekyo teeka obwesige bwo bwonna mu Mukama. Mukama akuwa omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Kwaniriza nate omulabi waffe ku nkyene eya leero. Mukama yeebale okukukuuma. Bwe tutyo twebaza Mukama okuba nti atuyisiza mu kiro ekya leero. Amannya agange nze Mwanga John ani mukadde w'ekkanisa Entebbe Central. Bwe tutyo tugenda okutandika puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Naye nga tunatandika katuweeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, tuli wano mu maaso go bw'oti. Ayi Mukama Katonda Kitaffe, omwoyo watukulembere nga tuyiga ebintu bino bisobola okuyingira mu mitima gyaffe. Bonna abawuliriza, Ayi Mukama Katonda gw'oba bayigiriza, otusaba byonna kuyinza omwana w'omuyeka Yesu Kristo. Amiina. Otyo omutwe gwaffe ogwaleero gwe tugenda okuyigako gugamba nti tewali muwendo. Tewali muwendo. Ki ekitaliiko muwendo? Bwe bulokozi. Tekuli muwendo kutya. Sooka owulirize bino. Ebintu bingi eby'essente nnyingi mu nsi muno abantu bye beettanira era bye balowooza nti bye bisobola okubabeezaawo. Tulina ekigambo ekiyitibwa zaabu, ebintu ebyo by'omu ttaka. Waliwo diamond, oli bw'afuna agamba nti bwenfuna ebyensi mba ngimaze, n'obulamu buba buwedde mba mbumaze. Enjaga olaba nti bangi babagaana okugitambuza naye era bakukuta ne bagamba nti mumusinga okuba ensimbi. Waliwo cocaine, ebyo no bitamiiza, byonna bya ssente nnyingi. Waliwo amasanka, abantu batambuza amasanka, gano ga nkula, gano ga njovu. Bwe batyo waliwo lwe baayiganya emisota nti ate mulimu obuyinja kibufuna kiralu. Ebintu bingi abantu bye batutte nga bye birimu ensimbi nga bisobola okubabeezaawo. Era n'emirimu mingi oli walowooza nti wakola mwogo obulamu buba bulungi. Singa omuntu omuwa katugambe kukola mu UN, URA, abantu bye batwalanga eby'omuwendo. Naye obulokozi ate abantu tebabala nga kuliko omuwendo. Gwe mutwe gw'owulire nti tekuli muwendo. Nga kye bagamba nti abantu bafa ku bulokozi tebateeka mu muwendo, bateeka mu bintu bino eby'ensi omuwendo. Nti bantu batono nnyo abalowooza ku bulokozi nga bwa muwendo. Era abantu batono nnyo ababukulembezaamu.
naye kakati ekyokuyiga ekyaleero bakireese tutegeere nga batukubiriza okuteeka omuwendo ku kitaliiko omuwendo. Kyeki? Bwe bulokozi. Tujja kulaba nti abantu bangi abatateese muwendo mu bulokozi, ate waliwo ababuteeseemu omuwendo. N'olw'ensonga egyo batukubiriza ffe tube nga tuteeka omuwendo mu bintu bino ebyokuyiga. Singa osoma olunyiriri olwa 16 mu Matayo, essuula y'16 Matayo olunyiriri lwa 24 lugamba nti awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka, yettikke omusaalaba gwe angoberere. Kwegamba mulimu ebintu bingi. Okwettika omusaalaba oteeka okuba nga waliwo bye weefiiriza. Kakati ekyo weefiiriza mu mubiri gwandikyagadde nga naye kikwetaagisa okugoberera Katonda okukireka oba weefiiriza. Kati oba ositudde ogwo omusaalaba kakati n'oba nti ogoberera Kristo, kyova gamba nti weefiirize. Ositule omusaalaba gwo tumugoberere. Ekyo kye yali agamba. Kakati olw'okuba nti abantu bali mu byansi, kakati terugambye nti okunoonya ebintu kwekubi, naye ate abantu bye bakulembezezaamu ng'obulokozi tebabufaako n'akatono. Ensonga lwaki tufuna ekyokuyiga kino ekyaleero tube nga tukulembezaamu obulokozi, kubanga mwe muli obulamu obutaggwaawo obw'emirembe n'emirembe. Ebisigaddewo byonna bye tuteekamu amaanyi twerabira nti Katonda ye yabitonda era asobola okutuwa okubitutuusaako, naye tuleka mu nnyini yabitonda abiteekawo ate asobola okubiwa. Obulokozi ne tubuteeka ku mabbali ng'obutaliimu kintu, ne tutateeka muwendo ne tuteeka mu byensi omuwendo. Kyova tugamba nti tekuli muwendo. Kuki? Ku bulokozi abantu babulabira ng'obwa wansi. Naye agamba bw'ati ekintu ekyasinga okuba eky'omuwendo abantu kye batamanyi nga kya muwendo kye batateekako muwendo kyeki? Bwe bulokozi omuli obulamu obutaggwaawo. Otyo ng'ate buli omu bw'akiteekako ebirowoozo asobola okulokolebwa n'afuna ekintu eky'omuwendo eky'obulamu obutaggwaawo. Naye nga Kristo kye kyamuleeta mu nsi okutufiirira n'okumanya nga kya muwendo kye kyajja Kristo mu ggulu n'ajja okufiirira omuntu. Tafiirirangako ebyo bintu omubiri gwe binoonya. Otyo kubanga amanyi nti ebyo bijja na kusaanawo. Kiyatugamba obulungi. Naye obulamu obutaggwaawo tuba tetujja kusaanawo, tuba tujja kusigala. Ate tutegeere bulungi nti yatulabula nti waliwo omulyango omunene n'omufunda, oba ekkubo eddene n'efunda. Naye n'atugamba nti akakubo kano akafunda nti abakalaba batono nnyo n'abakayinjiramu batono, naye ate si kangu, naye ate liri eddene lyangu nnyo. Bwe tulowooza ku bigambo ebyo Katonda yali atulabula nti wankubadde kano katono, naye agamba bwe tumunoonya tuliraba ekkubo eryo newankubadde nga ttono. Bwe tuba nga tuteeseyo ebirowoozo byaffe ne tufa ku Kristo tuba tujja kulaba ekkubo eryo efunda newankubadde nga si lyangu. Otyo naye olw'okuba nga tulowooza bya mu nsi nga byeteeseeko omuwendo, kyova tuyingira olusi mu kkubo eryo eddene. Otyo y'ensonga lwaki olaba nti abantu baali babuulira watunuulira Yokaana bw'atandika okubuulira enjiri, kyova agamba nti mwenenye mulokoke kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Kakati Kristo mwennyini bw'ajja kyekintu kyekimu n'agamba nti mwenenye mulokoke kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. N'atuma abayigirize 12 ng'atuma 2 n'agamba nti mugende mubuulire nti mwenenye mulokoke obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. N'atuma 72 ng'atuma 2 n'abagamba nti mugende mubabuulire nti mwenenye mulokoke kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Bwe tutyo ne tulaba n'abayigirizwa mu bikola by'abatume essuula ey'okubiri Omwoyo bwe yajja, Peetero n'abuulira abantu mwenenye mulokoke kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Naye weewuunye nti ennaku zino nyinza okujja ne nkubuulira ne nkugamba nti kakati omanyi lokoka ojja kufuna passport, ojja kufuna ennyumba. Naye singa ogenda mu Bayibuli yeeyogera ku bwakabaka bwa Katonda, naye ate ffe tuli kwogera ku bintu bya mu nsi nti oyagala okufuna kino kakati sooka lokoka ofune eby'omu nsi. Obwo si bwe bubaka
obubaka buli nti twenenye tulokoke tufune obulamu obutaggwaawo kubanga bwe muwendo bino ebisigaddewo si bya muwendo bitwongerwako bwongera kyova tugamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda bino ebirala binaabongerwangako naye ate ojja kulaba nti ebiseera ebisinga obungi ffe bye tukulembezaamu otyo kakati singa osoma katusomeko kakati singa osoma Matayo essuula ey'omwenda ngenda kusoma essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omwenda otyo wagamba bwe wati nti Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu ayitibwa Matayo ng'atudde mu gwolezo n'amugamba nti yita nange n'agolokoka n'ayita naye. Omusajja ono Matayo ogenda mu Luka gwe bayita Leevi singa ebadde ofiisi y'enaku zino y'owulira gye bayita URA nga omusajja amusanze mu ofiisi ya URA ng'atudde omwo yaba n'owamaanyi n'okuba n'ofiisi naye n'amugamba nti kaakati jangu otambule nange. Omusajja n'aleka ebintu mu ofiisi byonna n'ensimbi zonna n'atambula ogwo mu birimo n'agwerabira. Lwaki? Kubanga anoonya bwakabaka bwa Katonda bwe bw'omuwendo. Ofiisi teyali ya muwendo eye kubanga Katonda yali asobola okumuwa ofiisi endala. N'amuleka n'agoberera Kristo n'aleka ofiisi oyo bamuyita Matayo Leevi. Kakati oyo yaleka ofiisi weba ofiisi y'enaku zino yandibadde ya URA kubanga yali ng'atudde mu ofiisi eyo nga bana abalala bawooza mwe baleeta ensimbi nga bwezituukira ku ye otyo. Naye ate ffe kiyinza okutubeera ekizibu osooka kuwooza kalimu kange n'olyoka olowooza Kristo naye ono omusajja yalowooza Kristo n'alekayo ofiisi ye. Kakati kyova olaba nti ye yateeka omuwendo mu ekyo abantu kye batateeka mu muwendo kye batugambye wano nti tekuli muwendo muki mu bulokozi abantu babutwala nga obwa wansi. Naye Matayo Leevi yateeka omuwendo mu bulokozi kyova aleka ebintu ebyensi n'agoberera Kristo kuba yamanya nti Kristo era ye yamuteekawo era asobola okumukomyawo n'akola ekintu kyekimu naye n'agoberera Kristo okusobola okunoonya obulokozi otyo. Singa weeyongera n'osoma katusome wano mu Mako essuula enemu Mako essuula emu olunyiriri ngenda kusoma lwa 16 nasoma olunyiriri lwa 16 nja kugendera ddala paka lwa 18 naye olwa 16 lugamba bwe buti we yali ng'ayita ku lubalama lw'ennyanja ey'e Ggaliraaya n'alaba Simooni ne Andereya muganda wa Simooni nga basuula kale we yali ng'ayita ku lubalama lw'ennyanja e Ggaliraaya n'alaba Simooni ne Andereya muganda wa Simooni nga basuula omugonjo mu nnyanja kubanga baali bavubi. Yesu n'abagamba nti mujje muyite nange ndibafuula abavubi b'abantu. Amangu ago ne baleka awo emigonjo ne bagenda naye. Kakati biseera bino lowooza omusajja aguze eryato lye amaato ago gagula ssente nnyingi gamu gasinga n'ebbeeyi y'emmotoka. Kakati kuliko n'emigonjo naye raba omuntu akutte aho ali mu byannyanja biri mu lyato. Kakati buli kimu n'alekaawo n'agoberera Yesu. Bakugamba nti ne balekaawo Simooni ne Andereya baleka ebyobugagga ne bateeka omuwendo ku kitaliiko muwendo abantu kye balowooza nti tekiriiko muwendo bwe bulokozi. Olwo omutwe gwagambye nti tekuli muwendo ne batulaga ebintu ebyebbeeyi abantu bye balowooza. Naye kakati bano balekerera ebyo ebyobugagga ne balekaawo amaato ne balekaawo emigonjo buli kikola mu byanyanja bye baali bakutte ne balekaawo ne bagoberera Yesu Kristo. Lwaki? Baateeka omuwendo mu bulokozi. Naffe twandibadde nga tufaayo nnyo okuteeka omuwendo mu bulokozi bwa Katonda bwe tutyo bino ebirala ne bitwongerako obwongezi. Kyova olaba nti Yokaana bwe yajja ng'agamba abantu mwenenye mulokoke kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Kristo n'akola kyekimu n'abayigiriza kyekimu. Naffe twatumibwa okukola kyekimu kuyigiriza abantu obwakabaka bwa Katonda okweteekerateekera okudda kwe. Kati tuteeko omuwendo mu bantu kye batateekako omuwendo. Ffe tukifuula ekyomuwendo kye tuba tukulembezaamu otyo. Kakati olaba nti abantu abo ab'emirundi ebiri mu Bayibuli olaba nti ebintu byabwe baalekaawo
ne bagoberera Kristo. Levi, Matayo Levi yalekaawo, Andereya ne munne Petero balekaawo ebintu ne batambula ne bagenda. Otyo kaneyongereyo natandikira ku 16 kati kaneyongereyo wano olw'18 nti amangu ago ne balekaawo emigonjo ne bagenda naye. olw'19 bwe yasemberayo mu maaso katono n'alaba Yakobo omwana wa Zebedeyo ne Yokaana. Kati wanalaba Yakobo ne Yokaana. Gamba nti bwe yasemberayo mu maaso katono n'alaba Yakobo omwana wa Zebedayo ne Yokaana muganda we. Abo bombi baali mu lyato nga bayunga emigonjo. Amangu ago n'abayita ne baleka awo kitaabwe Zebedayo mu lyato ng'ali nabo abakolera empeera ne bamugoberera. Abakolerera empeera abateeka omuwendo mu bulokozi. Kakati era olaba nti nabano baleka buli kimu. Abantu bali mu kunoonya eby'omuwendo naye ng'ate baleseeyo obulokozi. Bandi binoonyeza naye ng'ate bakulembezaamu omulokozi, ekyo kirala. Naye kakati tetukifiirako ddala abantu abasinga obungi. Kyova agambye nti abalaba akakubo kano akatono akafunda batono nnyo, ate si kangu, kalimu ebizibu bingi bwolina okutambuliramu. Kyova agambye nti wesitula omusalaba gwo bw'oba oyagala okugoberera Katonda. Wetubanga twagala okumugoberera tusitula misalaba, ebintu bino omubiri gwe byagala ennyo ne tubyefiiriza ne tukulembezaamu obulokozi. Bino ebirala ne bitwongerwako bwongerwa naye ebyembi ate ffe byetukulembeza. Naye tulaba abasajja bano nga batuwa ekyokulabirako. Buli gwe bayitanga nga ebintu byalekaawo asooke kugoberera afune obulamu obutagwawo ng'anoonya ekintu eky'omuwendo, bwe bulamu obutagwawo, obulokozi. Kakati eno leso tugiyiga nga tuteeka okumanya nti kyetuteeka okukulembeza ye Katonda, kyetuteeka okukulembeza bwe bulokozi, kyetuteeka okukulembeza bwe bulamu obutagwawo etuba nga twagala okuba nga tubeerawo Kristo bw'abanga akomyewo tusobola okufuna obulamu obutagwawo. Kyekintu eky'omuwendo ennyo kubanga bino ebirala tufuniramu n'endwadde. Ne bw'obanga oli mugagga oba mulwadde, ne bw'obanga oli mwavu oba mulwadde, ate mu ffenna awo tufa bufi. Kyolese abalwana ne balwana, ababigabana ne babigabana. Singa ozuuka oluvannyuma lwa myaka 2 okulaba bye waleka, oyinza ate okwongera okukaaba n'ogamba amaanyi go wayonoona gaaki. Naye muno mulimu essuubi, obulamu obutagwawo, teri kulwala, teri bulumi, teri ki, byonna tujja kuba nga tuba mu bulamu obulungi ennyo. Ng'ekyo kyekintu eky'omuwendo abantu kye batateekako muwendo. Kati wano nga batukubiriza twandibiteeseeko omuwendo ebintu ebyo bitutambula nga tuli ba muwendo mu byo. Otyo katulabe kakati bw'ogenda bwe tusoma Matayo sura ya 6 olunyiriri lwa 33. Matayo 6 olunyiriri lwa 33 wagamba bwe wati, naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Tusooke kunoonya butuukirivu wano bwatugamba tunoonye obwakabaka. Olwo bino ebintu ebirala byonna ebiri mu nsi bitwongerwako okusobola kubikozesa wano mu nsi. So tebirina we bitulaza wabula olw'okusobola okubeerawo tetubikulembezaamu nnyo. Kyova tugamba nti temweraliikiranga kyakulya, bwe mufunanga ekyokwambala n'ebyokulya bibamalenga. Kyagamba tetuba na mululu ku bintu bino eby'oku nsi kubanga era tebiriimu bulamu. Otyo n'olw'ensonga eyo tukulembezeemu obulokozi bwa Katonda asobola okututambuza obulungi, tusobola okubeera naye bwe tutyo tusobola okutuukiriza ebintu bya Katonda. Otyo kakati katugendeko mu Yokaana, kitabo kya Yokaana ngenda kubikula mu Yokaana essula ya 17. Yokaana essula eno ya 17 ngenda kusoma olunyiriri olw'14 n'olw'17. Olusoma bwe luti, mbawadde ekigambo kyo era ensi yabakyawa kubanga si ba nsi
nga nze weesiri wansi. Bw'oyagala Katonda mubeeramu ate n'obukyayi. Y'ensonga lwaki agamba nti situla omusalaba gwo bw'oba ng'oyagala Kristo okumugoberera, kubanga waliwo ebintu ebimu bijja kuba bya bulumi. Bw'oba ng'oli mu Kristo bintu bingi, kubanga abantu ababa nga banywa omwenge bagamba nti ate ggwe wabaaki tosobola kuba mu kirabu yaabwe, tosobola gibeeramu. Bw'ojja kunoonya kanisa gyeba. Kakati bw'ogenda mu kanisa bagambe nti kubula byakukola kyekimutwalayo. Kakati ate ekikwewuunyisa nti waliwo ababeera mu kanisa ne bayiganyizibwa. Nze neewuunya nti kakati singa obuulidde omuntu enjiri saawa eno, katugambe nga mwana bw'akyuka n'afuuka Omuadventist, bayinza omuyiganya, naye ate ne bamuleka ng'anywa enjaga, ne bamuleka ng'anywa omwenge nga tebamugobye waka. Naye olugamba nti Muadventist, ate nga Obuadventist oba tojja kunywa njaga oba tojja kunywa mwenge, naye ate bayinza okugoba. Naye ate anywedde enjaga n'agaana okusoma n'anywa omwenge, bayinza okumutunuulira waka. Kyova kugamba nti situla omusalaba gwo otumugoberere, kubanga kyova tugamba okumugoberera, kubanga tujja kuyiganyizibwa, kubanga ensi, omuntu aba mu nsi akyawa amazima. N'olw'ensonga eyo kyova tugamba nti mu mutwe kyova gutugambye nti tekuli muwendo. Abantu tebateeka muwendo ku bulokozi, naye nga ffe tukubiriza okuteeka omuwendo ku bulokozi, kubanga atateeka muwendo ku bulokozi ateeka kukyawa. Kyova ensi ekukyawa. Kyova agamba nti najja kuleeta kitala, saagijja kuleeta mirembe. Omwana ne nnyina, munyina n'omwana we, abazadde n'omwana kwawukane, kubanga ono bwakeza ono nattakkiriza temuyinza kukwatagana, muba mujja kwawukana mu ngeri ng'eyo, naye lwa kigambo. Kyova tugamba nti tusitule emigugu gyaffe, bwe tutyo tuteeka okuba abagumu nga tukimanyi bulungi nti ensi teteeka muwendo ku bulokozi okuggyako abantu abatono nnyo, naye wanaatukubiriza nti tuteeke omuwendo ku bulokozi tusobole okubukulembezaamu bwe tutyo. Kale katulabe we nasomye olunyiro lw'olw'ekumi katulabe olw'ekumi n'agamba nti sisaba ggwe kubajja mu nsi. Ono yali Yesu ng'asaba akagamba Katonda, sisaba ggwe kubajja mu nsi, naye obakuumenga mu bubi. Si bansi nga nze bwe siri wansi, obatukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Kati awo Katonda yali atusabira Mukama kawa atukuume mu bizibu bino ebirimu, naye nga naffe tuteekwa okumanya nti tuteekwa okuba naye, tube naye nga tumuwa ekitiibwa kye, ng'ate tugumira ku mazima. Otyo kakati katulabe mu kitabo kino eky'Abafiripi. Ekitabo kino eky'Abafiripi ngenda kusoma mu ssuula ey'okusatu olunyiro lw'ekumi-n'omusanvu, nja kutuuka ku lw'abiri-mu-olumu. Otyo agamba bw'ati: abooluganda mukkirizaganye wamu, mungobererenga era mulabirenga ku abo abatambula nga bwe muli naffe, okuba ekyokulabirako. Kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi, ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga, nga be balabe ab'omusalaba gwa Kristo. Kakati atugambidde nti ensi teyagala bantu baagala mazima, ate be basinga obungi nga bagambye nti abalaba ekkubo liri eddotono be batono. Kakati bano abali mu ddeni ate kakati bayiganya bano. Kyova agamba nti akitubuulidde emirundi mingi abatagala musalaba gwa Kristo. Olw'ekumi-n'omwenda, enkomerero yaabwe kwe kuzikirira Katonda waabwe lwe lubuto, era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe, balowooza bya mu nsi. Nakugambye nti waliwo ababeera ku bituuti akubuulira oyagala passport lokoka. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza tuteeke omuwendo mu bulokozi bwe tuba tukulembeza. N'olw'ebigambo ebyo kampeeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda Kitaffe omugulu gw'ayinza byonna, otuyambe tegeera amakulu g'obulokozi, tuteekemu omuwendo mu nsi eno. Ayi Mukama Katonda Kitaffe bw'oba okomyewo, otuwe obulamu obutaggwaawo. Atusabye byonna
Buyinza bw'Omwana w'Omuyeka Yesu Kristo, amiina. Amannya nze Mwanga John, abadde namwe Mukama abawa omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.